Nkwekalaanirizaako bamikwano. I'm trying to fix my things. Hello friends. Hello. Okay. Hello friends, good evening. Musiibye mutya bamikwano? Musiibye mutya? Let people come watching. Oh my God, Hassan. Hello. Okay. This is Singafona. This is Singafifi. Njagala sooka kubeebaza mwenna abanfolowinze ku YouTube channel yange. Mbeebaza nnyo bamikwano okumpagira nga Singafifi. Mbeebaza okunsupportinga okubeera nga I've just started my YouTube channel just 1 month. Naye nga nsobodde okuweza aba subscribers 1.6 neyansa okunsupportinga kuba mmanyi abasinga bava eno Facebook. Then tujja kubeeranga nga tusomako wano ku Facebook kuba abantu abamu tebasobola kugenda ku YouTube. Greetings to you. Mwenna mbatumiddeko, sijja bamenya mannya. Naye mbatumiddeko mwenna barespondinze. Mwebale nnyo. Mwebale ddala. Tuli wano nga leero tugenda kusomako ku bintu ebimu kubanga abantu abamu tebasobola kugenda ku YouTube. Then
n'okubeera nga njagala banjulira page yange gye bayita Senga Fifi, kuba mbeera sobola kujja live buli ssaawa nga mpitira ku account yange. So nja kujjanga live nga mpita ku page yange ya Senga Fifi, era nga nteekayoko ne video clips abaana babaagala okuziraba bazisangengayo batasobola kugenda ku YouTube. So bamikwano mbeebaza okumpagira neyanzeege kuba mwefisiza data nemugenda nemugamba kange ne subscribingeko ku Senga Fifi oba ku Fiona oba ku muganda wammwe nze, ate nabamu ne beefiriza n'okulaba ne balaba. So neyanziza nnyo, era ng'olwaleero ensonga nnyingi ze tujja okwogerako tetujja kusoma nnyo naye nga tujja kwogerayogerako. Thank you so much for greetings. Nkutumiddeko mukwano Kalungi Rosette, Joy, mwenna ba mikwano batumiddeko nnyo era nga neyanziza okumpagira, neyanziza okuwagira muganda amwenze oba omwana wemwe. So neyanziza nnyo, leero nzize kubuuza ku bawagizi bange wano kyekindeese. Yes, abamu baali tebammanyi nga just kandabako ku YouTube, then today ndi wano Senga Fifi, senga w'abaana, senga w'abantu bonna, senga w'ekisenge. Sijja kwogera nnyo kuba abamu muyiseeko ku YouTube ne mulabako ku waka wange. Senga wange nkulamusizza nnyo, nkulamusizza mukwano, mwebale kumpagira, mwebale kunfula kikyendi. Ngera olwaleero tujja kwogerako omulamwa gwe tujja otandika nagwo. Tujja sooka tutandike n'emiramwa emisaamusaamu egitali mizito nnyo, ng'era omulamwa gwa leero gwe tujja otandika nagwo nga twebuuza nti biki. Tujja tandika n'omulamwa kale ng'ogwo tujja tutandikako n'ogw'abaana nga bwe tulindako okwo abantu abalala okujja, then tugende ku mulamwa ogw'abakulukuluko. Make comments full screen. Kati thank you and greetings mwenna batumiddeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kugira kutandikako n'omulamwa omusaamusaamu nga omulamwa ogw'abaana baffe mu nnaku zino eno ze tulimu. Abaana tebasoma ate ng'ensi etabuse, ate ng'ensi erimu obulwadde obwa coronavirus. Kati n'olwekyo nze Senga Fifi njatandikako n'ogwo omulamwa nga wetulindamu abantu bawere, nti nga mbasaba bamikwano mwenna abalina abaana abato, page yange esinga kubuulirira nnyo abaana abawala. Abalenzi mbadde sibagenzeemuuko nnyo, era ndoza ne ku YouTube nsinga teekako clips z'abaana bawala, nti kati mu bbanga lino engeri gy'abaana gye batasoma, mbasaba tukuume abaana baffe, tubatangire okutambula, okuzunga. Ate abantu abamu tuli ku kyeyo, abaana baffe twabaleka eyo. So tusabe abantu abali nabo bambi babatukuumire bulungi, kubanga embeera si nnungi, ate n'abantu si balungi nnyo eri abaana baffe abawala. So nze siira nsinga nnyo liteeka ku baana abawala. Pozi point endala ey'okubiri, nja kukubiriza nnyo abakyala beefeeko. Abakyala twefeeko nnyo tusobole okukuuma abaami baffe. Buli wobeera ng'olabika bulungi n'omwami wo aba musanyufu oba boyfriend wo abeera musanyufu,
tufube okwefaako kubanga abamu abakyala tuli bawanvu abaami baffe abamu bampi kati ogenda n'olabika bubi nnyo n'okula n'okaddiwa kwegamba ne batandika n'okugamba nti wafumbirwa simanyi omwana omuto naye ng'ebiseera ebisinga buba buteefaako. So abakyala twefeeko twerabirire tusobole okukuuma abaami baffe. Buli omukyala w'obeera ng'olabika bulungi n'omwami wo aba musanyufu ate obeera omuweesa ekitiibwa ate era tasobola kukuleka mabega ebiseera ebisinga. Mpozi ekyokulala tuwa abaami baffe ebitiibwa wadde mutono wadde munene wadde ki oyo ye mwami wo kubanga gwe tumanyi era gwe bamanyi. Mpozi ensonga endala omukyala si kirungi kunyiigira mwami singa abeera abaddewo ku misunderstandings. Nkulamusizaako ssebo Mr. Change, greetings. Si kirungi kunyiigira mwami kumusibira busungu buli ssaawa kwegamba n'onyiiga n'oyita we wandikomye. Si kirungi bamikwano. Omwami waaba akunyiizizza nyiigamu katonotono omwami omusonyiwe ekyo kiggwe. Kuba ate abaana bwe banaakulaba ng'onyiize n'onyiigira ddadi nnyo ebiseera ebisinga kikosa abaana baffe. Tugenze ku nsonga endala kyenja okwogerako. Abakyala nsinga kwogera nnyo ku bakyala naye bwe kikoona ku bakyala kiba kikonye ne ku baami mu ngeri endala. Mpozi ekirala kyenja kale n'abaami kambakooneko nti abaami baffe mutwagale nnyo kubanga ffe tuliwo nga bamaama bammwe bamaama we batali. So ndooza mukitegeera. So mutwagale mutwe respect. Mukyala wo oba ng'omuwa ekitiibwa naye ajja kwagala ate ajja kwenyumirizaamu ate ajja kukuzimba. So abaami yeeko kembasibiridde omukyala wo mwagale mubibi temutijjise okitegeera kubanga yewuwo ate abanga maama kubanga ffe abakyala tuliwo kamfatinga baami kuba kamfatinga kubaagala kubakkakkanya. So nange njagala nkukakkanye nkukamfatinge mwami nga naye naawe onfaako era ng'onjagala era ng'ondaga nti okola ki tonjagalira ddala. So tugenze ku nsonga endala nti abakyala tufube okukolaakolako ku exercise tusobole okubeera fit mu kisenge, tusobole okumalako nga tusanyusa abaami baffe mu kisenge. Kuba woonaaba nga tosobola okubeera fit tekitegeeza kubeera mutono nedda naye kitegeeza okubeera nga oyina amaanyi agasobola okukola buli kimu mu budde omwami kyaba akoze eki kyaba akugambye oba kyaba ayagala. Ate era ne woba ng'oyagala okusanyusa omwami olina okubeera ng'oli fit obeere ng'osobola okukola buli kimu mu bwangu. So ensonga nayo tuza tugimaze. Mpozi n'abaami era ekirala kyengenda obasaba abakyala mubagulireko ku data kati njogerako okwo kwabo abali e Uganda. Mubagulireko ku data basobole okugenda nga balabengako ku videos ezo ze tukola ne tuteeka ku YouTube. Basobole ozirabangako bayige kuba si buli abamu balina ensonyi abeera tasobola kugenda mu misomo nga bagitaddeyo. Naye w'omugulirayo okwo ka data abeera asobola okukola ki? Abeera asobola okugenda n'alabako ku videos ezo oba ku bintu ng'ebyo n'asobola okukola ki? Okuyiga naye. Mpozi ensonga ey'okubiri ey'abaami okutugulira ku data. Abaami mugule data abakyala bagende balabe videos ze tuteekayo ezirimu okusomesa ebintu eby'enjawulo. Mpozi n'ensonga endala gyengenda okwogerako nti abakyala abalina abaami nga balina abaana abatali bammwe be muzaala mufube obaagala kubanga omwami wonna ayagala omwana w'omusajja naawe kirina kye kikwongerako okwo nga ggwe omukyala laavu ey'omwami wo. So mbasaba
mwagale abaana abo. Omwana oyo ayinza oba nga yetakwagala naye omuwa obudde. Ogenda omuwa obudde mpola mpola, time ejja tuuka akwagale naye temubatulugunya. Kubanga naffe ffennyini mu kukula kwaffe tetukulidde ffenna mu mikono gy'abazadde baffe. Tukuliddeko mu bifo eby'enjawulo. So mbeegayiridde mbasaba abaana abo mubaagale. Eyo ensonga naye ewedde. Mbalamusa mbaagala nnyo. Mbeebaza nnyo okunjagala, okundabirira, abampeereza kasente singa Fifi weetereze weeyongeremu kawo. Wowe ogenda okukola vidiyo simanyi gira ku kino n'ekino bambi neeyanzisa pozi n'ensonga endala era gye tujja okwogerako neera y'ensonga tugenda kwogera ku waliwo vidiyo gye njagala twogereko tetwateeka ku YouTube awo nga tugamba nti omukyala yandibadde ayisa atya omwami we singa babadde nga bafunyemu obutakkaanya naye nga babeera waka babiri. Wandiyisizza otya omwami wo? Olina okumuvuma, olina okumuyombesa, oba omwami olina omusonyiwa? Nze ne ŋŋamba nti omukyala yenna abeera alina okusonyiwa omwami we. Omwami tebamunyiigira, omwami obeera olina okumusonyiwa. I'm waiting for someone. Omwami tebamunyiigira, omwami olina okumusonyiwa. Omwami abeera mwami wo, kubanga omukyala tegunyiigira omwami ate obeera omuva n'ebizibu ate ojja so kati oba otwala abaana bona olina okubeerako nsonyiwa sosi tonoba bulungi ate abaana bano n'abazadde abasinga si buli omu nti ali bulungi nabo bennyini boomu abo boonobera nabo balina ebizibu era abo boobulira ebizibu Kyekyo senga munnange tusanyusa okukulaba ebale tuwaayo obudde n'otusomesa. Munnange neeyanze okumpagira neeyanzeege n'okuneegattako wano ajja batugambireko batugulire ku data vidiyo tuweetaaga. Mbagambye nkataddeyo naye mnewe oyogera ku by'okugulira data nga bami beetooloola naye nga abakyala bamu baswala ogenda mu misomo. Abamu tetwakola ne basenga baffe era twetaaga kituufu ddala. Tulina n'abaana tuzadde oba bemuzadde abato nga ate nabo bajja kwetaaga nje bujja ebintu bino okitegeera naye nga muli mutya neri abaana abatayagalika muganda wamu tujja kukwata mpola mpola omuwa tayimu kuba ne weoba ggwe oyinza okukaluubiriramuko naye omwana muwa tayimu n'ogenda ng'omanyiira mpola mpola. Hi Sally.
mikwano ezo ze videos zange ezasookera ddala nga nzijja mu nsiike eya YouTube era ne musitukiramu mwenna ne mumpagira. Thank you so much for support. Nsindika okwebaza kwange kuba eno ye premier yange esoose. Eri omwami gwe bayita Alex Masaba, eri omukyala gwe bayita Lucky Beauty, eri omukyala gwe bayita Jacinta Tasha, eri omukyala gwe bayita Anan My Boss Lady, eri omukyala gwe bayita Leah's Life, eri omukyala gwe bayita Miss Independent, to a guy called Kadi TV, to Plov TV, Luffy, some Philippines guys, neyanziza. Thank you so much. Mwe mumpadde amaanyi okutuuka wano wendi, nengattako ne groups zonna ezinsupportinze ezinkwatiddeko nensobola okutuuka leero wano wendi. This is my first premiere era nebaza nammwe mwenna. I'm trying to say thanks to all my supporters. Then I want to introduce my page. It's called Senga Fifi. Njagala gi introduce nga to people so that mujimanya isobola otuyamba gyebujja ntubeera nga tusobola okukolerako, because this eno account yange ng'omuntu ne family sometimes mbasobola kujja wano eno n'ensomesezaako about Senga. Kati mpozi n'ekirala kati tubadde wali ku musomo nga tugamba nti abaami abakyala mubagulire ku data basobole okulaba videos ze tuteeka ku YouTube channel kubanga bazeetaaga. N'ekirala kyenjogeddeko kangende ku bugenzi mu maaso mbadde ngamba nti abakyala muyige okukolako ku bu exercise obutonotono okusobola otuyambako mu kisenge. Exercise obutonotono obusobola otuyambako mu kisenge. Waliwo obu exercise obutuyambako okuddamu okwetaiteninga bulungi nga tumaze okuzaala ne tutaiteninga obukyala sijja kwogera Muzungu, ne tutaiteninga bulungi obukyala bwaffe ne buddayo, n'obeera nga toleeguuse kubanga wazaala ate nga toyonoonese kubanga wazaala, n'obeera ng'olabika bulungi, n'obeera ng'owooma. Singa okubeera awo bw'otyo ng'ofuuse nakijjanga just ozadde omwana omu oba babiri. Tukole ku bu exercise obutuyamba okuzzaayo ebbeere lyaffe ne libeera nga liyimiridde bulungi. Bino ebintu tubikola olw'okuba tubikolera abaami baffe n'okuziyiza abaami baffe obutagenda kunoonya bakyala balala, kuba ngamba nnyo nti omukyala buli omwami waakulekawo gwe oyinza okulaba nga si kya mugaso. Yondo Joseph, greetings, nkulamusizzaako. Gwe oyinza okulaba nti si kyamaanyi omusajja oba agende naye ate abaana bano booleka emabega olina okubalowoozaako. So nze mbadde nsaba nti twefeeko tunyweze abaami. Buli wobeera ng'olabika bulungi, lwaki omwami wo atunuulira abakyala abalala nga nawe wennyini osobola okulabika obulungi? Chance ogiyina, omubiri oguyina omulungi, naye just kiri kimu nti kugufaako. Abamu balowooza nti okwefaako nti olina kuba na ssente. Nedda, tugambe n'omuguwa gubuuka mukyala n'okola bulungi omubiri n'obeera fit, n'omuguwa nagwo gwa ssente. Emiguwa gya nnusu 3 buukabuukangamu ku muguwa, obeere n'amaanyi aganawanika amagulu mu bubiri, obeere n'amaanyi aganawanika amagulu mu kisenge. Naye tosobola okuwanika okugulu wadde waggulu wadde okumala eddakiika 2 mu kitanda oli awowooza nti ndi fiiti. Ebyo tebingasa bw'okitegeera. Mpozi n'ekyo ekyokuddamu okukola ku exercise, muddemu mutaiteninge obukyala bwaffe bulungi. Temunywa nnyo bintuntu bino bidagaladagala, mukole exercise ntono nnyo, just webake wansi, wanika amagulu emirundi ng'ena buli kanaku mugendesezo. Kiyambako n'abo abakyala baba bazadde ne babeera nga oba bakiika batyampulira oba fistula all like that. Akantu ako exercise kakuyambako n'oddawo n'otaiteninga oba bakayita kidini ako bulungi
ne kaddirawo ddala bulungi nnyo n'obeera nga tofukafuka. Exercise zituyambako okubeera nga tetunnyampa. Naye mukyalo olukukwatako omwami yakakutandika n'onnyampa ng'olinga obaki pupupupu. So mukole exercise. Exercise ezo zituyambira ddala okubeera nga wobeera mu kisenge ne wobeera ng'okola ky'oba style yonna n'obeera nga tofuwafuwa. Ovaamu omukka ogwo ogukuvaamu n'obeera nga tofuwafuwa. Musajja kutwagamba no tawooma. Mpozzi n'akalala akaterekeka tufuba okukolako ku bintu ebituwoomesa ekisenge ebituwoomesaako eri abaami baffe. Tuwoomeko nga tukola ebintu ebyo okugeza era exercise ejja okusookera ddala. Mpozzi n'abakyala bano babuuza mbu tebalina bwagazi, mukozeseeko ku spices oba ku green tea. Spices oba green tea, waliwo spices ennungi ezisobola okutuyambako abakyala n'ofuna obwagazi. Osobola ozigula n'ozifumba n'awakawo nawo n'obeera nga n'omwami omuwanko mwenna ne mwenkanya obwagazi. Naye owoza sirina bwagazi ate n'egundi ezo tozikozesa. So muzinywe. Tujagendako ku bakyala batannazaala abanoonya abaana. Era nammwe ekintu kyekimu kye njo bagamba. Wobeera ng'onoonya omwana ng'akubuze era kozesaako ku exercise. Kola ku exercise. Osalesaleko ne ku masavusavu ago agali mu gundi n'enseke zizibulukuke oba okuyita kuzibulukuka oba kuzibuka. Enseke zizibukuke. Exercise then okozeseeko ne green tea. Green tea mulungi nnyo naye atuyambako era kazi n'ekirala abaami mutugulire ku mpale. Abaami mutugulirengako ku mpale ennungi. Bw'oba oyagala omukyala anyirire ebbina nga liri mu mpale enyirira nange gyengulire kubanga nange ebbina ndiina mwami naye just libulako kapale kali kolaba eri ekakulemesa awaka. Kati abaami ebintu ebimu bye mwegomba ng'omba ebweru mufubengako n'abakyala bano abawaka obibawaako kubanga nabo si be balabika bubi ennyo naye just baba babulamu kusalira. Mubasalire abakyala, mubasalire balabike bulungi. Abakyala mubagulire ku bupale obulungi, mubagulire ku buleega obulungi obuliko obw'omulembe obusobola okuleega bulungi ebbeereri n'abeera smart oba n'alabika bulungi okusinga okunaayizanga bali bokka b'ebweru nga mulowooza nti bokka be bakola ki be babisobola. Ekitegedde mubawe ne ku ssente. Bakyala mubaweeyo ku ssente wadde katonotono. Video gye nakola ne ngamba omukyala w'obeera ng'obadde omuzinye n'awooma muwe kasente. Omugambe munange we bali kuwooma tomuwa nnyingi nnyo nti oba mitwalo 5 oba mmeka. No, omukyala omuwayo akasente awo mukala n'okamuteeka mu kaleega awo. N'omugamba munange akasente kano eno katwale okateekeko mu nsawo yo. Okitegeera n'omukyala naye n'agamba nti munange omwami wange anfaako. Okitegeere naye abakyala tebagala bawa ku ssente wadde 10. Muweeyo akasente akatonotono akatonotono mugambe ti mukyala n'akasente nkakuwadde lwakuba nti weefaako munnange, lwakuba nti olabika bulungi, lwakuba nti kino eno oba kino. Kubanga omukyala bw'oba oyagala ekirungi olina okukola ki okukifaako. Temubateekengamuuko banyirire balabika bulungi. Osobola okubeera nga tomuwadde enkalu naye mugulireyo ekintu, mugulireyo ka necklace, mugulireyo ka lipstick kale abeere ng'akola ki ng'asobola okweyisaako.
nange mbeebaza okumpagira, mbeebaza abateekamu amaanyi ne mujja ku YouTube channel yange ne musubscribinga ne mulikinga. Neyansa nnyo, neyanzeega mikwano era nsiimidde ddala nnyo. Kiina tensobola bawa naye okuleka okujja nga neneebaza nti mwebale nnyo, mwebayidda okumpagira. Ya mpozi n'ensonga endala ze tujja okwogerako. Tujja kwogerako nti abaami mwefeefengako nammwe mu kisenge, kubanga ebiseera ebisinga tubuuliridde nnyo abaana abawala naye abalenzi ne tutabafaako nnyo. Abalenzi ne bagamba mukole ku research, mukoleko ku research kuba kati ffe tuli basenga ate tetugenda kujja tubayita ate tubagambe nti bannange mukole weemuke. Sometimes kiba kikaluba kuba ate ffe basenga abawala babeera batwanguyira okusingako abalenzi. Tuba mikwano mufube nammwe abalenzi okwefaako. Omwana wa munno omuwala abeere nga yeefuddeko naye nga naawe weefuddeko. Kati bwe musisinkana kiba kikola amakulu, kiba kiyamba. Tugenda mu romantic night. Tujja kusomesako awo mu maaso kye tuyita bed night talks. Lwakuba nina gwe nindako wano agenda okuneegattako. Tusomeseeko omukyala wandibadde otya ng'oli eka n'omwami. Olina okubeera nga olina eddoboozi ly'okozesa bw'obeera n'omwami wo, eddoboozi erikola mu ddiiro si ly'erikola mu kisenge. Mu kisenge tubeera n'eddoboozi erikola mu kisenge, naye tubeera n'eddoboozi erikola mu ddiiro. Okitegeera olina okubeera nga omanyi okwogera mpola mpola mu kisenge n'omwami wo, so si nga bw'oyogera n'abaana kisenge. Kozi n'ekyali tujja okwogerako abakyala tumuyige abakyala muyige okola kye anti nanzija ku mulamwa nkutumidde nkulamusizzaako ntegee Francis. Kozi n'ekirala kye mbadde ngenda kugamba nti abakyala muyigeeko okuwaana ku baami. Omwami wo abanga akukolera ebintu ebirungi oba nga akukola ebintu ebirungi muwaaneko okusinga okuwaana ba neighbors. Omwami wo muwaanako olw'olumu nno omwami mutanke kwami wange wakitegeera mubeebaze. Omwami wo aba akulabiridde bulungi nate nabyo omukisenga bikula bulungi. Ofisayooko akadinaku akadde n'omwebazaako nti n'omwami munnange weebale munnange ebintu ebirungi, tiweebale munnange kunkola ebyalagirwa kubanga munnange ebyo ebyalagirwa waliyo ababinoonya obibakola naye nga munaye tebalinaki nga tebalina chance ezo. So n'olwekyo akyala muwaanengako ku baami bo. Omwami wo muwaanako mu kisenge eyo n'omugamba nti munnange nno sweet leero otukumbizizza n'omuzaamu ku maanyi okitegeera. Kozi n'ekirala kye tugenda okwogerako nti kyandibadde kirungi okubeera nga mudeetinga. Maishi oli otya? Thank you so much.
nkutumiddeko. Mpozi ekirala kye twali tugamba nti kyandibadde kirungi okubeera nga mudeetinga n'omuntu naye ne mwerya mu during dating. Tugamba oluusi kiba kise kirungi kuba muyinza obutatuuka ku bigendererwa byammwe byamuba mwagala. Oluusi ne ngamba nti kiyinza okuba kirungi omuntu oyo n'amanyaako oba kikyatwala okusinga okutwala omuwawa. Ako newadde walina gwe njagala nkyateeseeko tuteese ku nsonga eyo tulabe kirungi okwerya nga muli mu dating nga mudeetinga kuba kyetaaga ne mulindako okwo ne mumala okutuuka ku mulamwa nemufumbirigana. Naye ate w'omala gawasa n'owasa ng'olwazi byawo bitegeerekeka naye ekituufu kye kiriwa ddala. Bannange nawe wagitamiira ogamba nga babadde badeetinga it's better at least n'onuunako. Naye bannange naye gwe nkunoonya emotion noonyezaawa nga ndi wano eno onoonyezaawa nze wano mbaawo ku YouTube mbaayo onoonyezaawa mbeera ku YouTube gwobeera busy okitegeera bajja banuuna kati twakola vidiyo zaabwe kyane tubayigiriza ne tubayigiriza okunuuna so bajja banuuna akuba nti nabo bajja banuuna nga muli bayonjo. Omuyonjo yajja kukifuna naye atali muyonjo munnange akukyawa twala ebimeseji yo inbox yange neyo meseji yo yaani esembayo si yange yange esembayo neyanziza. I think he was among the first people unsubscribing nga nagenda ku YouTube. Thank you so much. Mukama Katonda muli mutya bannange, muli mutya abazumbo. Tuli mu maaso awo tujagenako mu kibozibozi ekyokola ki tukiyita mu kibozibozi eky'omu kisenge. Tuve mu ddiiro tukyali mu ddiiro nga we tulindalindamuko tujagenda tuseetuka mpola. People like my page, follow my page. Tuyitibwa Singa Fifi. Tujja okudda kubanga okwo ekiriko kiri nti tulina okwezina kati eyo page ebeera etuyamba nga tusoma ku ngeri y'okwekwataganamu mu kisenge. Tulina okukwatagana mu kisenge, tulina okusoma. Abakyala tulina okwefaako, tulina okwefaako bannange tusobole okubeera nga tusobola okukwasaganya abaami baffe babeere nga tebawankawanka na kugenda walala kuzumba. Omwami osobola omukwasaganya nga togenze nakuloogana kukola ki, naye ebikolwa ebyo byokola mu kisenge mukyala ng'obadde olina omwami oyo kisobolera ddala okutuyambako okunyweza omwami n'abeera nga talwankawanka era nga takyukakyuka. Nabagamba ebikolwa kugeza bannange nabagamba nti ebikolwa ebisooka omwami olina okumanya okwaniriza omwami wo. Olina okuyiga okwaniriza omwami nga muli mu kisenge n'omwanirizaako omwami pozi n'okumwebazaako nga mumaze ebikolwa by'omukwano. Abasinga tebeebazaako baami akuunyuuka bukuunyuusi n'agenda
omwami wo omwebazaako okitegeera n'omukubayo akaama nange mwami nange naye mwami weebale oyiyayiyawo emboozi omwami n'omwebazaako n'obeera mu lubu lw'abakyala abawooma okitegeera omwami omukyala awooma yeebaza ku mwami omukyala awooma ayimiriza ku mwami we omukyala awooma azanyisa ku mwami omusanyazanyamuko ne mutapaaluusi paka mu kisenge omukyala awooma awuliriza omwami amuwa ekitiibwa okitegeera omukyala awooma yeewaayo ne yeefiiriza okulya ennyo ennyo n'abeera nga akuuma omubiri omulungi n'agukumira omwami we practical gyeziri ku YouTube. Omukyala awooma abeera amanyi okuyimba obuyimba obw'eggwanga. Omukyala awooma abeera ayogeza ku kyejo mu kisenge. Nobeera nga tolwatukirayo bwatukize. So abakyala tulina okukolaakola ku bintu, olina okukyusakyusaamuko obeera oyagala okukuuma relationship. Njogera njabulayabula, sirina mulamwa mutuufu kuba leero ye gusoose okubaako. So I'm trying to build the thing so that next time tujja kutya n'omulamwa ogw'enkalakkalira kuba olwaki omulamwa ogw'enkalakkalira naye kati tujabulajabulamu okusinziira ku videos ezo zisinze okubeera okutunda ku YouTube yange. Tulinayo video yaffe yatunda ennyo ensi nekkakkanya abaami. Oh my God, 1 week yali mu 1K. Katusuubire abakyala baakuba akatwala era abaami bajja kuba eyekakkanya tegeera kozi ne video yaffe endala eyasinga okutunda ennyo video yaffe y'emitendera gy'okunuuna omukira. Eyo nayo yatunda etundidde ddala era nayo ekwata ku bakyala kozi n'ey'abaami okuyiga okukozesa omupiŋŋaanya bulungi. Eyo nayo yatunda nnyo, baagyettanirira ddala. Kati essaawa eno tulinayo video yaffe empya eyakagwayo wiiki ewedde ey'omwami awooma, biki by'alina okuba nabyo ne by'alina okukola. Omwami awooma by'alina okukola ne by'alina okuba nabyo. Video yaffe empya eyakagenda ku YouTube channel. Nayo twebaza abagiwatchinze abagifollowinze. Tweyanze mwebali kusupportinga Senga Fifi n'omuzaamu abaana n'okusomesa ne videos zetukoleza abaana nazo muzaagaleko. Maama musinga okwagala byakwekola era egwayo nga yakwekola ebifuna mangu nnyo okitegeera. So n'ez'abaana nazo muzaagaleko bannange. Videos z'abaana betuteekayo enkuza y'abaana tubalabiridde tutya, tubafudde tutya ab'omugaso gye bujja, nazo muzaagaleko bambi. Following era nzilakingeko. Bannange nja kuba omuntu agenda mu inbox ate nga tuli live. Bane nja kutta omuntu nange nze Senga Fifi wammwe. Era nzize wano mbeebaze okumpigana kumfolowinga. Twogereko ku videos zaffe. Twagambye omuntu yenna atala okwogera nange you can call me okozesa messenger nombuulira n'oyogera nombuulira kyonna ky'oba oyagala kubuuza so that tukidiscussingako wano mpolampola otwayizako
bakasindikako funako invitingako wano some people invitingako wano kuba tu mutamu gyebaliko muli mutamu kwano tujja kubanga kwano eno wano nga tunyumyamu ku mboozi yaffe ey'omukisenge ey'omuddiiro tujja ginyumizaga naye wano eno tujja kujjanga that's why tujja leeti tujja ne twogerako ne tunyumyako biki ebisumbuwa mu mukwano abantu lwaki abantu bakyagala kugwa mu laavu lwaki ani tebakyagala kulabirira baana abamu bingi the comments ezisinza otambula ku videos zaffe batugamba Sanga Fifi jangu ko live ku Facebook. Yeah, I'm live today ku Facebook. Era nga nzize beebaza okumpagira nnyo okwefisizaawo abafisaawo balambika sente kayika data nemujja munange nemulaba vidiyo zisange neyanzisa nnyo nemunkuza nenunkulaakulanya ku YouTube tukiyita supporting small YouTube channels. Yeah, so neyanzizaawo kunsupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala amikwano Sanga Fifi ali walo alina n'otulo muliwa bannange muli watsookere ku mboozi y'omuddiiro manyayo mu kisenge nange munnange ntere nziruka enyere mu kisenge kyange ekiseera ekirala kyo tujja okwogerako mpozi bwe bakyala okubeera nga mweddabiriza mudaabirizaako wansi omukyala yeddabirize waliwo obuvidiyozi bwe ntera okulaba okutambula omukyala ng'ogezze nnyo olubuto n'omwami talina wakuyita tukoleko bu exercise twefiirizeeko kulya ngekiri kyokka kyenja okugamba kwefiiriza kulya tukendeeze ku kulya tulyeko katonotono buli wobeera ng'oyagala obulungi olina okwefiiriza ebimu wekitegeera olinaku ebimu byolina okwefiiriza obeera ng'ogamba kino kankireke sobola okubeera nga ndabika bulungi kweyitawo omukyala alabika obulungi abeera alabika bulungi kyo kituufu omukyala amirire era alabika bulungi omukyala amanyi okufuna bulungi omwami aba mulungi era nga alabika bulungi era nga awooma tuzze tuyolyako ebimu nzize musomesa nze nina ebintu bingi ekitajja kuddamu kusomesa tuze ekirala kyenja okuyogerako abakyala mulekeraawo okugamba nze Sanga Fifi nze nkyogera abakyala mulekeraawo okukwata mbusimanyi mugenda kutunga enkumbi mbumugutwala enkumbi mu basenga bano abagule nti babawangira enkumbi zammwe ez'omu bisenge olaba nze nange sobola wangira muntu nkumbi nedda mulekeraawo ekigambo nkumbi kiwawangibwanga basenga abaffe sengaawo yennyini waliwo ensonga lwaki sengaawo yennyini mbadde nno nkunoonya nawano kuweereza linki aiswe nga ndi kunoonya wano eno wanamba oba oli wankuweereza linki
nkubugambe nazze dda. Abakyala badde ngamba nti mulekerawo okukola ki, mulekerawo okufuna basinga bano abatali basinga bamwe bennyini mu bye baba bawangira enkumbi. Ekigambo nkumbi kitegeeza kulima lubimbi. Kitegeeza abakyala batuwangiranga enkumbi nga tugenda okulima olubimbi mu maka gaffe abaami baffe gye bali oba famire yo gyekusimbika gyekufumbiza. Sengaawo yennyini muganda wa taatawo n'akuwangira enkumbi eyo n'agikuwa. Waliwo ensonga lwaki sengaawo yennyini yagiwanga. Kubanga nze ne senga wange tuli ba musaayi gumu. Nze ne senga wange we tudda nti ne tugamba nti mu bujjajja bwaffe tukwatagana. Naye ebiro bino senga piyo n'owenjaza awangira ow'emmamba enkumbi n'agenda ofumba. Ddala ekintu ekyo kituufu bannange, ekintu ekyo kikyamu, tobulaba obufumbo bugaanye. Ekintu kino nkyogedde, abakitegedde bakitegeere. Senga wenjaza tasobola kera nkya n'awangira wammamba nkumbi nti genda ofumbe, oba nti yiyo genda ogikozese ku mwami we. Obufumbo kye buvudde bugaana. Enkumbi waaba toyina senga gyewangire, naye togiwa senga mulala. Senga ndi senga nze, ebiri mu kisenge nja bikugamba, naye sisobola kuwangira nkumbi kubanga tetukwataganya, tetuli ba Luganda. Oba nkyogere nti bannange munansonyiwa kangezese nti nze empewo z'ekika kyewaffe abalokole banansonyiwa. Ye senga wange abeera asobola okumpangira enkumbi ne bagamba nti empewo z'ekika zimperekedde nga senga wange yansindise mu bufumbo n'enkumbi eyo. Naye sisobola kugamba nti nze owenjaga ngenda kuwangira ow'engabi enkumbi musindike mu bufumbo. Abakyala babadde bakola ekintu ekyo bannange, nze senga nkigaanye, nze senga Fiona. Ekyo nkigaanye si kituufu bannange, era mukimanyi mukitegeere. Senga atali wa kikaazo takuwangira nkumbi. Era ndowooza nze sijja kukwatagana ne senga abalala. Omuntu asobola okutegeera oba bakita ekintu kino ekiri munda mu kinyusi ky'ekintu ky'enkumbi, omukyala ng'oyo akitegeere akikole. Amanye nti enkumbi bw'aba nga si senga wange w'omusaayi nga si yampangidde enkumbi, awo gyewangire. Naye abakyala mulekeraawo okugenda ku basenga, nze senga ndi wano, oli wa kika kirala sikumanyi, jangu nkuwangira enkumbi ngitaddemu n'omukisa. Omukisa gulina kuweebwa sengaawo gwe bazaala ne kitaawo, era yalina okuwanga enkumbi eyo. Ekyo nkivuddeko, akitegedde akitegeere nti enkumbi erimu ekyama ekikusike ekitali sapozigi kubeera ng'ewangibwa muntu mulala. Lusi mbadde ngaakuteekawo ate n'obuukawo anti eno steringi eno apu steringi eri egaanye lwa gundi lwa ID oba email sigirina mu ssimu eno akawunti yada. So ekyo ekyenkumbi bannange tukivuddeko, tukitegedde. Omukyala yenna fuwanga nnyo okulaba nga sengaawo muganda wa taatawo nga yakuwangira enkumbi. Era bye bagamba busimanyi enkumbi bagikuteereddemu omukisa. Enkumbi naawe wennyini mukyala weewangira enkumbi yo weegyeteremu omukisa oba sengaawo. N'ekirala kyenja okwogerako, abakyala mulekeraawo okuyisa mu basenga bammwe amaaso ne musonsowaza basenga bano be mulabye obulabi. Omwana omuwala n'okeera enkya ng'ogenda kufumbirwa ng'olina senga muganda wa taatawo nga gyali ewakoba mu kyalo, n'otamuwa bintu n'obireeta n'obiwa senga nze bannange nze nja kubaako ebbali. Nze siri senga anoonya nti oba nnoonya ssente nti nkubuuliridde
kati situla ebintu bye wanditwalidde ssengaawo ow'ensonga nti obindeetere. Ekintu ekyo bassenga bakikola kikyamu. Gwe nkuteeka wali no woobuukawo. Gwe lake nkuteekawo nga woobuukawo obadde ki? Weetereze. Ate waneeno ojja openi nafuna akatambaala. Okay. Kale kankyogereko. Naye no wanoweza mmanyi hawo. I don't think. Simanyi wano. Eno mwana gwe terinze eri. Oba hawo. Pin. Okay. Yeah, njipinize mukyala. Kati tubadde njogera nti abaana baalamulekera okubeera nti muddira bassenga bammwe bennyini ne mutabawa bintu ebintu ne mubiwa ffe bassenga ffe. Kirungi nze nja okubuulirira si kibi, naye nze ssenga nze era nja kwawukanako ne bassenga abalala. Nze ssenga siri supposed kulya bintu by'ogwe muwala gwe ng'olina ssengaawo ow'ensonga nga gyali. Ssenga ow'ensonga yoyo ssengaawo gwe bazaala ne taatawo. Muyisa mu bassenga amaaso abo bw'ali mu kyalo simanyi alabika bubi, ne mutakola ki? Ne mutabawa bintu. Ekintu ekyo banaye kibi era nakyo kiremesezza abaana abawala okubeera mu bufumbo. Kuyisa mu bassenga bammwe maaso. Nze ssenga nze ojja kumpa ebintu byo nze ndiwo kulya. Era wenna amala obirya nze nga neeyongerayo togenda kujja onkaabira ebizibu by'amakaago kuba nze ndi ssenga mulala. Naye bassenga bali be muyisaamu amaaso be bassenga bammwe. Ssenga ne waaba nga takubuuliridde bw'oba ofumbirwa ssenga muwe asobole okuwa emikisa. Ndowooza awo ntegeerekese bulungi bamikwano. Mulekerawo okuyisaamu bassenga abo amaaso. Abo bassenga ba mugaso nnyo. Abaana abamu abalala batuuka n'okufumbirwa ne bataata ne babagula buguzi. Bannange kiki ekigenda mu maaso mu nsi? Noddira omwami wo n'omwanjulira simanyi ssenga ono gw'osanze nganze nonyanjulayo w'omwami. Kale mukwano tewali buzibu. Bannange bamukwano linki yange eno eri wano ku luyingo tutadde wano eno. Osobola ogikwatamu n'ogenda ku YouTube channel eyo n'osubscribinga n'olikinga n'olabako n'ebintu ebiriyo. N'olabako okwo ku bintu ebiriyo n'osoma n'oyiga. Era yiwe tugitadde awo tugituuninze. Osobola ogikwatamu n'ogenda n'olaba. Era nja kwogerako bintu ebirala ebintu enaku zino ebiremesezza abaana abawala okunywera mu bufumbo. Kuba kati abaana abawala ffe tuliko obuzibu ebiseera ebisinga. Nange kennyini era ssejjaamu nange neeteerako. Ebitulemesezza obukakamu butulemye. Obukakamu bannange butulemye. Tulemeddwa okubeera abakyala abakkakkamu. Osanga eyasoma akulembeza bitabo dakiika ebitabo nebikuukubitabo. Obubaka bw'obwami we akulembeza bitabo. Osanga akozeemu kasente ng'omwami tannakolamu bulungi akulembeza ssente. Nze nina ssente. Mukyala ssente tegenda kukolaki? Mukyala ssente kikola ki? Ssente si yegenda okukugira amaka gy'olina. Era ssente yo wali ogirina naye n'ogirekayo era n'ojja ow'omwami oyo omwavu gw'olina. N'olwekyo mubeere bakkakkamu abakyala. Tuyige obukakkamu. Tuyige obukakkamu bannange. Oba okitegeera? Obukakkamu mu maka kintu kirungi nnyo. Mubeere bakkakkamu. Mulekerawo okubeera ku baami buli ssaawa. Omwami n'ombeera ng'omupanga okwanjula. Simanyi okwanjula nyanjula. Omukyala siya tulina kukanda mwami kwanjula. Omwami muleke akole akwanjule mu budde obutuufu nga naye yeetegese. Kubanga bano abaami tubasanga nabo balina famirizi zaabwe. Alina famire, alina nnyina eyamuweerera, alina kitaawe eyamuweerera, alina ne baganda be baalabirira.
kati gwe kuba okugusa eri ozze mu bulamu bwe oyagala otuuse buli kimu oyagala otuuse buli kimu oyagala obwegwe aba alabirira wekka famire yo yokka gy'aba afaako n'oteeka omwana w'abandi ku bunkenke mubaleetedde okubba ne baba ssente za gavumenti abamu ne baba ssente za kampanizi lw'okuba omukyala ofuuse obuzibu. Abakyala tuyige obukkakkamu. Omulenzi oyo gw'ofumbiddwa naye ayina maama we ne taata we nga naawe w'okola ki nga naawe w'olina ababo. N'olwekyo tubeere bakkakkamu. Tokanda mwami mpeta nakwanjula nga tanneetegeka kuba wakwanjula temugenda kusula kukko wakwanjula ne mukola ebiduula enkyo temugenda kulira kuduula kanolwekyo tuyige obukkakkamu twezimbire wamu. Omwami muzimbe naye bwakuzimba essaawa omukyala yenna wookeera enkya n'ofumbirwa omusajja muyina kuzimba fuuca y'abaana be muzadde oba baana be muleeta. Tugenda kwejjamu ekintu ky'okugamba ng'ofunye omusajja tuzaale nga temunnaba kukola. Kyova mulaba nti abaana baffe be tuzadde abakyala tusikomekkereza ng'ate ffe ffennyini ffe tulabirira. Oba okitegeera olw'okuba nti omwami wo wafuna oyo omwami nga boyfriend tewasooka kukola ki tewasooka kumuzimba. Tewamuzimba wamutwalanga mu ndongo wamutwalanga mu kiraabu wamutwalanga mu bbiya mumaze okutamiira kati muzifunye olubuto mwagala kuzaala. Ekitegeera munnange kati ssente zonna tuzinywedde ate tuzadde. Kyova olaba nti abakyala tukomekkereza ng'ate abaami batulekedde abaana nga tutulabalira olw'okuba nti tetwapulaninga mangu. N'olwekyo abakyala tuyige obukkakkamu tuyige okupulaninga. Pulaningira wamu n'omwami. Mwami waba alina akasente katono pulaninga mukakolemu. Buli lwofuna omusajja nga tonnerowoozaako nti mufunye omusajja simanyi ntwala auto simanyi biki. Nze ekibuuzo kye nsobola obuuza omusajja essaawa eno nkugeza singa mbadde nga njagala mufumbo ne nfuna omusajja ng'ayagala kumpasa essaawa eno n'ambuuza nti oyagala ki mubuuza oyina obusobozi bw'okulabirira omwana gwe tugenda ozzaala kubanga wetufumbirigana tuba tulina okuzaala. Kyekibuuzo ekituufu ky'olina osookerako okubuuza mukyala nga tonabuuza wazimba simanyi oyina ki sooka omubuuze oyagala kumpasa naye osobola okulabirira omwana kubanga teri muzadde asobola kubeera musanyufu ng'omwana gw'azadde talina mmere. Teri muzadde asobola naddala omukyala asobola okubeera omusanyufu mu nnyumba nga omwana gw'azadde talina mata. Teri muzadde asobola kubeera musanyufu nga ayina abaana naye nga landiroodi yabagambye leero mufulume ennyumba mugende. So n'olwekyo abakyala tuyige ekintu ekyo nti oba ofuna omwami akwagala okukuwasa mubuuze kubanga mu kuwasa mulimu okuzaala. Omukyala w'ogamba nti bagenda kumpasa oba oli redde okuzaala. Kati omwami oyo ky'olina osooka omubuuza mukwano oyina obusobozi obunaalabirira omwana gwe tugenda ozaala kuba tosobola mubuuza mbu olina obusobozi obugenda okundabirira ogenza okujjaawo obadde weerabirira naye sooka okuba ettooki ennene mu maaso olabe omusajja alina fyuca ng'omubuuza nti olina obusobozi munange obunaalabirira famire gye tuleeta tusobole okuziyiza abaana badde tuzaala babonaabona tusobole okuziyizaako ku bakyala abalina ennyonyi okujja ku kyeyo n'okola ebbanja eryo lyonna ng'okolerera mwana omuntu eyandibadde azze wano ku kyeyo n'obeera ng'okolerera fyuca yo buli omukyala oli wano ku kyeyo naye okolerera baana omusajja bwe yakuzaala omusajja yakuzaalamu abaana atali omu atali babiri atali basatu naye nga bonna bonna omugugu essaawa eno gutuddeko ggwe naye ng'ensonga kweva Hello. 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 I'm fine. How are you? Tampulira.
gyebaleko ssebo mbadde nkubuzeeko nze nno ndi ku live okuba nagambye okukuba kuno obeera olina kyobuuza obuuza aba netiwakayo terikkiriza. Halo netiwaka ate ndi ku live mukwano, ndi ku live ku Facebook, ndi ku live okay. Kyereka netiwaka kiva tekyerete, so watch me from there. Tujja kwogera nga mumaze. So nga tuzzeeyo kale mukwano kansetta nga tuzzeeyo wali eri ku bakyala, nja kusinga kwogera nnyo ku bakyala naddala ku nsonga y'abaana kuba ndi muzadde nange ate mpulira bubi nnyo okulaba omwana omuwala ng'azadde abaana ng'ate yabalabirira. Ekintu ekyo kinnuma nnyo 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 nnyo. Njagala nnyo okubanga katuka tugeze nga omwana omuwala agenda okufumbirwa ffe bassenga. Omwana omuwala waba akuleetedde ng'akuleetedde omwami nti ngenda kufumbirwa, ebiseera ebisinga omulimu gwaffe ogw'abassenga twaguvaako dda, twagwerabira dda. Mu kifo ky'osooka omubuuza nti omwami ono anaasobola okulabirira ezzadde lye mugenda okuteekawo, tupaaluukana bintu, anaatuwa engoye, anaatuwa sukaali, anaatuwa naye abo byonna tosoose kulowoozaako ku mwana omukyala ono gy'alaga muwalawo. Sigambye nti mugambe mubuuze nti omwami ono babuuza nti omwami yeesobola nedda, mubuuze nti omwami anaasobola olabirira ezzadde. Abakyala kye tulina okuyiga essaawa eno w'oba ofumbirwa, ekintu ky'olina okumanya mu nsi muno kulowooza, kuba na vision, oba lw'ebizungu obutuufu simanyi. Olina okuba ne vision. Omusajja mutunuze wala, mutunuze ku kijja mu maaso, so si kino ekiriwo. Omusajja akukwana owooza mpayo emitwalo 5 mubuuze olina obusobozi obugenda okundabirira mu future, kyekibuuzo ekituufu, musobole okuziyiza abaana baffe bano abazaaliddwa ababonaabona abatalina buyambi. Tuziyize okubeera nga bakyala tujja ku kyeyo ne tukolerera abaana ng'ate bataata baabwe gye bali. Abaami siboogerera bubi kubanga eggwanga lyaffe si lye liryawo nti lirina nnyo ssente, emirimu gy'abaana gy'abalenzi kuba gy'abaami baffe. Era abaami abaffe abasinga beeyiiya bweyiiya. Naye gwe omukyala omwami waba nga yeeyiiya bweyiiya naye ng'ate naawe tomusinga, mugenda kukomekkerezera tewaliwo makulu. Era ojja kukomekkereza ng'omwami agudde ng'olinnyoze ku kyeyo, ate nga ne ku kyeyo wojja ng'ogenda kukola ssente zonna nga ziyongera ku baana ba musajja. Ng'ate naffe abakyala jjukira naawe ogenda okumukyala nno ng'olina ate naawe ebyetaago ng'okitegeeso. Abakyala ekyo tukifeeko nnyo tuyige. Ekyo nkimaze. Twavudde wala, twavudde eri, twazoze tulandazze, naye nga kirungi ekyo nakyo nkyogeddeko kuba kituyambira ddala. So ekirala kyengenda okwogerako, twavudde eri ku omukyala omutuufu amanyi okuzimba omwami. Era ntugamba omukyala awooma amanyi okwogera bulungi n'omwami we, wabaawo ekizibu kyonna mutulani muteesa bulungi. So si kukola si kuvuma mwami, si kumupaaluukirako muyombesa, olina okuba omukkakkamu ng'era omuyigiriza bulungi.
abali ku YouTube nabo banzija akagamba munansonyiwa bawuliriza naye nga senga Fifi ndi wano ng'era njogera ku bintu eby'enjawulo. Oh my God, long time. How are you? Like, how are you? Long time. How are you? How are you? 10. For sure, how are you? 100 times. I don't know. How are you? 20 times 20. Hope you're fine. Hope you are fine. Ya, balang sa ko mana. Ang swado ko nila ako. Nsonyiwe muko katono ninaku waneeno kyemali lo waneeno omuntu amperezaako mu meseji alabika ayagala kuwegattako wano